Olwaleero Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago alangidde olukiiko lwagenda okukola nalwo emirimu gya KCCA n'asaba gavumenti okukola kyonna ekisoboka okuteekawo eddagala erimala amalwaliro kubanga abantu bafa baggwaawo. Ssaalongo Erias Lukwago asoose kwanjula olukiiko lwagenda okukola nalwo ng'azzeemu n'alonda Doreen Nyanjula okubeera Deputy Mayor era ng'ono akiikira Makerere University Namazi Oliver Kagobolwa wa byabulamu nga ye wa Kyambogo n'ebitundu ebirannyeewo John Mary Ssebuufu wa byansi ng'ono akiikira Nakawa n'abalala bangi era nga bano balonze n'obukiiko obw'enjawulo. Nyanjula Doreen, swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the function of the Deputy Lord Mayor of Kampala Capital City Authority and shall uphold, preserve, protect and defend the Constitution. Lukwago asabye gavumenti okuteekawo eddagala lya COVID-19 kubanga bo beetegefu okukolera wamu nabo mu mbeera eno enzibu. Abalala baagala okufuna akasooka kuba abantu kati bakisazeewo bajjumbira okugemesebwa naye ng'ate doozi zaatuweddeko. Twagala okuteekawo eddoboozi eri gavumenti eya wakati nti please ffe tuli wano tuli beetefutefu okuweereza. Tuli wano tuli beetefutefu okubeera abasaale mu lutabaalo luno olw'okulwanyisa COVID naye bikozesebwa tewali. AstraZeneca zaaweddewo. Ekyokubiri n'okugemesa n'okukebera obujjaabu obukebera nabwo bwagenze butuggwako. Ye alondeddwa okumyuka Lord Mayor Doreen Nyanjula ayogedde ku bimu by'asuubira okutandikirako omuli okutumbula emirimu n'okulaba nga teri mukyala yenna asigala emabega era ne yeeyama okolera wamu ne banne okusobola okulaakulanya ekibuga Kampala. Specifically, I intend to ensure the following. Ensure the availability and easy access to youth and women funds at KCCA. This must be carried out in a transparent and equitable manner that will benefit the poor and deserving and not those who are advantaged and with connections. Kyokka John Mary Ssebuufu ng'ono akiikira Nakawa alondeddwa okulembera olukiiko lw'ebyensimbi mu KCCA ategeeza nti abantu b'e Kampala balina okuba nga bonna bakulemberwa kyenkanyi awatali kusosola omugagga oba omwavu n'olwekyasabye bakansala n'abakozi bonna okubeera n'eddoboozi eryawamu okusitula embeera ez'abannakibuga. Your worship, I stand for equal opportunities. The people of Kampala should be treated fairly, should be given a fair share of what they deserve. And all people in Kampala should be given an opportunity to work within the city. The rich and the poor and the middle class. We need to stand for that value, your worship. Kampala kibuga ky'eggwanga ekikulu ekikolebwa amagombolola 5 okuli Makindye, Nakawa, Kawempe, Lubaga n'Amasekati ng'akakiiko kano akakulu akalondeddwa kakulaba nga katuusa obuweereza ku bantu ab'omu magombolola gano gonna. Ndika du Derrick, STV Select y'enjawulo.